bategeere Kampala ategeeza ki. Kampala ly'eddiiro lya Uganda. Neera Kampala tetulina mukkiriza kubeera ng'alimu ebintu ebisasamaza nti abantu abasinga baba bayagala kwogera ku Uganda. Abasoma international diplomacy bano baromushana bana RDC the commissioner simanyi but ayizofisha kwigera Uganda ayizokwogera Kampala. I'm going to Nairobi. Abategeza Kampala abategeza Uganda. Omuntu ayizokwogera ku Nairobi nenga ategeza Kenya. Ayizokwogera ku Washington. Actually katubagama Nairobi nga bategeza East Africa. Yeah, actually that's true. Given the PR of the US. The capital cities, the names of capital cities are used sometimes interchangeably ne manyage gwange ekyo. So muzungu wabere nasoma n'agamba landfill yasse abantu 5 mu Kampala PR abamu binyonyonyonyo ku gwanga. Kati fe Munyagwa bali patriotic. Batalinga bachi fenga fe Munyagwa bali patriotic. Yes, ndi patriotic. Tulizo kwagalo chiwakanya simanyi but me am patriotic because I'm a Ugandan. Mpulira gana mwazi. Ate sina yo wakawalala I'm a Ugandan, sina kayumba wadde Nairobi wadde Kigali wadde wa ndi wawana. Muna Uganda. Yes. Fa Munyagwa wali patriotic ba bituluma. Danistan njagala kutegeeza. Twaleeta wano omuzungu njaga kushikugira eno mabega twaleeta wano omuzungu ali agenda ogaya kasasiro oyo. Yali mu America. Yalina $88 million kwa account. Nayagala okulaba president enkokola nezimukubibwa paka lwe bamutuse wa pastor mu Kampala nti abamutwale wa president. Yes. Aba president bebaga mu day wa pastor. Day wa pastor yakigambye da can you imagine omuntu ali mu state house ali mu office ya PPS ate ne mu referring wa pastor mugende pastor gundi oyokoje pastor natuuka ng'asaba ina kyayagala naye. Can you imagine America nanyiga naddayo. He wanted to bring here a plasma gas fire. Oyo kasasiro yali agamba n'okutugamba yetugambe ne kasasiro mu Kampala tamala. Tugenda muno n'ebibuga ebirala tamala gas fire yaffe. Nekye twagala just twagala guarantee president at assurance nti amasanyalaze ge tunafulumya government ejjagagula. Olwaleero waliwo ebbibiro lye tulina bali amusana waliwo amasanyalaze agagulibwa omuntu omu gwe sijja kwogeramu naye nga amasanyalaze ago tegaliyo ate bagula batya amasanyalaze nga tegaliyo romushana abimanyi naye lwakusimayo baana asobola obyogera naye oli omusajja yali kumalawo ekizibu kya kasasiro ayongere ne ku national grid yaffe amasanyalaze. Kakati Kampala bw'ogitunuulira ne Wakiso zaagala kwenkanya abantu actually zifaanagana in terms of zezimu. Ne bw'otunuulira budget ya Kampala eri times 6 eya Wakiso district. Yes. Kakati kankulage awo nkugambira nti ekizibu kya Kampala namba emu ye president. Ne bino ebizibu byolaba byonna yabireeta ye president. Kampala yali etambula bulungi ng'ekyali under local government. Kampala ng'etambula bulungi ku budget entono nga naye at least ebintu bitambula nga si bulungi nnyo naye ng'ebintu bitambula. Ekyama kyali Danistan. Kyaki. Abakozi abaali mu Kampala baali balondebwa ebiseera ebyo gye twayitanga City Service Commission. Bagiyinza okuyita it was an equivalent of the District Service Commission. Naye abakozi abo nga baali answerable eri mayor ne council. Mu Kampala ng'ekyali Kampala City. KCC enkadde. KCC Kampala City Council. Council yali egoba tawunikiraka. Nga tekutunudde namu yali ekugoba. Oba ojjukira Gordon Tumwesige. Gordon Tumwesige yagobebwa Sebagala yaze mu office oba Sebaana something. Ye yagobebwa bugobebwa. Eyo council nga tawunikiraka ne bakozi banne nga bali answerable eri mayor ne council. President Museveni aleta idea gye twaloza nti Urusi yali nnungi kumbe tumanyi oba kyagendere. N'agamba Kampala erina okuddizibwa wansi wa office ya president for proper monitoring and governance. Ebintu byatandikira okufiira awo. Twali tumanyi nti mu Kampala central government webamu ne bano nti olwo beeyinamu amaaso commissioners. And
bali ba interactinga bulungi ne ba mayors ne ku mulembe gwa Christopher Iga gwa basebana omugenzi sebana kutonda amasiro omugenzi sebaga twalina oba commissioners oboje Paulo Kalinda waliwo Gwaira Kalinda President City Krani Makalinda bali wonge shift kitambula bulungi kati president najja ateekawo power center endala nalonda ba ministers babiri which is unprecedented worldwide teri kibuga kirina ba ministers babiri mu nsi yonna ate era guyinza okutaba musango nnyo kusinziira ku structure ya Uganda musango kusinziira ku sente y'omuwi w'omusolo tosobola kukwata kibuga Kampala nokiba ministers babiri nomala nolonda ED is an equivalent of a town clerk nolonda town clerk nomwa million 4 town clerk in the name of ED yes no choose just nomenclature abadde ED town clerk anafuka ED noba ngomwa million 4 aina 3 chauffeur driven cars gabu driver afuna obukadde mukaaga eyo expenditure gy'otadde ku muwi w'omusolo mu Kampala oba ku muwi w'omusolo wa Uganda sente zandibako driver wakesi bukadde mukaaga wa ED I stand to be challenged angamba nti nimba kubewa n'essimu ayina motokezi badriver bonna basasulibwa zonna zinywa amafuta tezinywa nti oba week per week zinywa gano but zina fuel cards ezira unlimited obona mutumye ku farm he draws fuel gundi ya kesi expenditure present ya jongera ED deputy ED directors 10 in number 10 with their deputies abona president ya balonda president naleta commotion mu Kampala nti bwe yateekawo nti abakozi mu Kampala balondebwa okuva waggulu abakozi ne basigala nga sibawulize eri obukulembeze bwa Kampala songa wano yali akipanze bulungi okusooka wabeerewo meeya n'olukiiko lwe ne council nga council bwetuula bano bakomission ba RDCs bajja mu council bali presenting government eyaki eya wakati ebyo president byonna yabisatulula n'atabula ekintu bwe ba enhancinga budget ya Kampala najongerako kubanga budget ku mulembe gwa Jennifer Musitu abeerako ne budget mu Kampala eya 1 trillion it is a financial year nga budget ya Kampala yali 1 trillion akasekamu nakulabira another Barini conference one the scramble and partitioning of Kampala nga wani abajirwani mu Uganda tulina ekizibu NRM kyerese bakita state capture yembeera wosanga ba mafia ababulijjo bawambye ebitongole bya gavumenti njagala kuwa ekyokulabirako nali mu parliament ne banonda okubeera chairperson Kosase speaker Kadaga nasirika nga tanayanukula nali mu airport nga ngenda bweru nensanga businessman yuna how are you on the Munyagwa namba gwe tusazeewo businessman mu town na gwe tusazeewo linde mu emyezi esatu okulinda ki okubeera okuyingira mu ofisi ya chairperson businessman yasanga mu VIP lounge nagamba how are you on the Munyagwa gwe tusazeewo linde mu emyezi esatu bwekyali yes waliwo n'empya yaliwaawo wa Kampala Central akimanyi fena netwewuunya tumubye omusajja confident aga tusazeewo tugenda kulinda emyezi esatu gambanga bebasalirawo parliament state capture nti ebitongole bya gavumenti wano biri mu mikono gy'abantu kati budget yabeera enhanced amakampuni agazimba enguudo ne gajja bacontractors ne bajja ne kati Kampala is it is total pandemonium mu Kampala kavuyo budget eringa yebaleese kati ate nga bajja nga abakulembeze abalonzire mu Kampala tebakiinaako control kakati wenzera ku misango gino nga maliriza ejateba kisaka mu kooti nandisuubira nga togenze mbyenda gyajjo kyandisuubidde ayandibadde A1 yandibadde president yennyini wa Uganda kubanga yateekawo ekifaananyi state house gundi Kampala agizza mu ofiisi ye yavunaanyizibwako ye kenyini ku bizibu ebyagwa mu Kampala because oba agamba nti eri wansi wange waliwo bano balumushana batraining amagye kyebayita the doctrine of senior command responsibility that doctrine is very important naddala mu kitta abantu yes tubuuza you must demonstrate yes
that you took the step in the right direction, you punished. Yes, the commander in chief. The commander in chief. Yes. You must do what? You must demonstrate you took a step in the right direction. No kuandike baro kiyinza okutaasa naye olina okulaga nti ataliswala oki wakola mu bino byonna siraba president Museveni kyeyakola kutaasa kiteezi kutta bantu ate Kampala ali mwansi wa office ye anti aliwo office ya president erimu ba minister wa Kampala ali under OP. President Museveni is A1 ne deputy President Museveni is A1 A2 nandisuubidde Hajjati Minsa Kabanda minister. Yes. A3 Kyofatogabi Minister Kyofatogabi. Then they followed mayor. What? Yes, waka ino kugenda. Na tangu muteka moja. He didn't make necessary and necessary noise. Muteka moja. No. Yareka ananyoga bisani kwa bina yika. Ndeka na je yareka. Yareka na chaliwo. Twala ne akachiko ka parliament kalama tukalamuze kitezi. Ati you see in North Korea they punish you. Ingeri jo kubye ngalo n'ingeri jo kubye nduru. Kati yakube nduru naye ngo mwagusibye. Rukwagwe yalekana. Twalekana ekimwejereza kiri kimu. Twatwala akakiiko ka parliament aka presidential affair kali kakuliwo omukyala bayitanga kintu ali ave kalungo yes ne tumutwala package tezi ne tubalaga kasasiro bwagenda tubaga kind please decommission this landfill nga kyona kirimu enjatika kati nze ne Lukwaga yali meye Kawempe ne Lukwaga yali road mayor twatwejerezeddwa naye president Museveni yandibuze ku charge sheet ko Jaspong when walujo weta Jaspong goba omunagana go wada baleso kutasa embe. I wouldn't mind kasitaba you see the Pan Africanist okibuza omuntu omukyamu wherever I see this color African black even nsanyuka na busanyusi nti ya tusobola okufuna omuntu expert mu kintu kino nga muddugavu nandinyiize nnyo singa ndabye omukyeyina nandinyiize nnyo naye munagana ebyo ijja anoonyereze naye nze bisibiinaako buzibu kyenjagala kasasiro kuva kiteezi oba mulimani agutute kasitaba muddugavu naye nga kyenandyagadde osanga kyenandyetaaze nti bandisoose ne balanga mu bannayuganda wano netulaba mulimu bannayuganda balina obusobozi wandi baba tewaliwo baleeta omunaggana naye waba munaggana yaliwo kugenderaawo. So diagnosis yo ogenza gimaliriza okuwanika ku fomu ng'ogamba pulezidenti w'eggwanga oweekitiibwa president yavunaanyizibwa ku mirerembe mu Kampala okugimalawo bw'aba akyaliwo tekisobola kuggwawo asobola ogimalawo. President Museveni tebakulimba buli kavuyo katandika aba n'ekisumuluzo ekikaggalawo kati nga yakutte Kampala etteeka eryo neribeera nerigibwawo Kampala nazzibwa mu local government n'abeera nga districts endala abo abakozi ab'amalala abo abasasula obukadde ana ameka ne bagobwa ne tulanga emirimu negitwalibwa ku nkola eri ey'ekimpowooza ey'obukakamu on merit no ku busobozi nga waliwo kye tuyita City Service Commission ne bakola interview ne baleeta obuyigirize bwabwe obumanyirivu bwabwe mu kukola ne bakola interviews ne bakola ki ne bayita ojja kulaba Kampala ateredde ate kubagana kwa technical ne political wing tekireeta mirerembe buli kireetebwa technical wing eyina kikuba okubagana kubeera wano kuli wano buli lwoteekawo ba ministers ate nga KCA Act egamba the Lord Mayor n'abeeranga political head w'ekibuga oba okuyetinze percent ey'okubiri baba bajja kubagana golaba RDC bakubagana ne ba mayor ebiseera ebisinga kubanga bano roles zaabwe ziri traditional and well stipulated buli mu amanyi waagwa naye bano the newcomers ekyokukola tebakimanyi naddala ba ministers ababiri sikakazani nabo benyini bakolagana bwekinoonyerezeeko olimbuulira abaawo abakampala bakolagana olimbuulira ajja minisa ali China naye akomawo leero ojja mubuuza ajja kubuulira amaaso kugwanga sente ziba nyingi amaaso kugwanga Honorable Mubarak Munyagwa bw'atunuulira ensonga za kibuga tula buddu guno gwe mukisa gwaffe gwe tulina okutwala ku kikopo kino ate kino kyekiseera ekyokutwala ekikopo kuba tuzze tukola bulungi ale nagenza okugira nga okulaba okwetegereza nga kumpi amasaza 16 gonna gagenda kuwagira Kyaggwe so omukisa tugulina okulaba nga ekikopo kino tukitwala era nze mba mpitayita mu lubaga muno omanyi ono Kyaddondo bagaba nange tujja kubawagira wali okutwala ekyokusatu nennammwe mujje mutuwagire okutwala ekisooka so tusuubira nti bajja kutuwagira ekyo nkimaze sebo
Mikuzibano gya Kampala ani agivunanyizibwako? Kampala ono amanyi tulina okutunuulira ekifaananyi kineneko ng'ogyeko ekya Honorable Munyagwa okwogera ku E1. Kyo kifunda ekyono kyawadde ekifaananyi. Kampala ono bw'omutunuulira wazzaatambula, Kampala abaddemu ebyobufuzi bingi okuviira ddala ku bameeyazi bonna abazze babeerawo, ebyobufuzi bingi. Kakati ebyobufuzi ebyo bwe twalaba nga biremesa service delivery, ojjukira biseera ebya kolera, ku biseera ebyaki Kampala okuwunya n'ebiringa ebyo, ne tugamba ndowooza Kampala ono tumuddukanye nga tukulyetinze kyutira authority. Kakati authority eyo KCCA oba Kampala Capital City Authority yali ejja Kampala mu local government emuzze mu central government. Obuzibu obwaliwo nti mu kukola etteeka eryo erya KCCA Act nga likulyetinga authority ate baaleka political wing mu authority. Kyali kikyamu? Yes, kyali kikyamu kubanga ogifudde authority tekyalimu local government ne kati erina ba councillors abalondebwa, erina ba mayors aba divisions, erina lord mayor ne deputy lord mayor. Kakati waliwo argument ndooza well tusobola okulekamu ebyobufuzi bitonotono ne lord mayor abe nga talondebwa bantu bonna, ekyo ne bakikuba kubanga lord mayor mwennyini aliko olwaleero yali mubaka wa parliament nga akiika wano Kampala. Kati ne tubanga Kampala twamuleka ng'alimu political wing, alimu kyetwandiise nga authority nga biri fused wamu. Kati confusion nejja, ono agamba nina obuyinza, ono agamba sirina buyinza, ono agamba obuyinza bange babutwala, ono agamba obuyinza bu buliwa. Kakati olwaleero kyolaba confusion gyolaba nti lord mayor asobola okuvayo naga kino nedda, technical team negamba kino kikolebwe. Wava kati obuzibu obw'amaanyi kubanga nze kyomukisa omulungi mbadde mu Kampala emirundi kati ebiri, nali mu kusooka Makindye kati Ndulubaga. We nali Makindye twalinanga ekizibu ekya emiruka egimu nga giri wa mabega nnyo, tugamba mu lukanga ogwa Kibuye wano omulizi Nabisaalu Zinkerezi ki, naye nga bw'ogenda ogamba tutereezeeyo abasooka okujja okuga nti abantu baffe mubaleke balinga bannabyabufuzi ku luyiki tewali mutawaana ne wonna bannabyabufuzi nga bannabyabufuzi saagala kwawula mu kibiina kyabyabufuzi kubanga ekizibu ekiri e Kampala kisukka ku kibiina ky'ebyobufuzi ekimu. Kakati ne tutwala nga omutawaana ogw'okusomesanga abakulembeze n'okusomesa be bakulembera. So nze mu kulaba okwange leadership gye twaleka mu Kampala eya political wing nga tutunulidde minister, tutunulidde state minister, tutunulidde lord mayor, jangu kuba lord councillors, jangu kuba mayors ba divisions, jangu kuba division councillors, waliwo batawadde nabo leadership. Ono Kasasira tutawaanya olwaleero emabegakawo twalaba ekibuga kya Fort Portal nga tulaba sipiika ow'ekibuga ekyo South City ne Capital City ng'ekibuga ekyo kikoze enteekateeka ey'okumalawo Kasasiro nga bamukuŋŋaanya ne bamusootinga ne bamwawula ne bamanya buno buveera, ne bamanya bino bimeremere nabikuta, ne bamanya bino bitiititi. Kakati bino ebisobola okugenda mu kyuma kyabwe wali ne babitwala ekyuma ne kibirya ne bagattamu, I think batugaba bagattamu buwunga n'ebiringa ebyo ne bakolamu ate ebintu ebirala omuli n'amanda.
kakati wano mu kibuga nga tetunnagenda mu kukuba nduulu mu kukola ki wandibaddewo deliberate effort oba enteekateeka ey'obukulembeze obulonde okusomesa abantu nti kasasiro ono tutandika okumwawula bw'onaayawula akaveera ku bimere n'ebikuta ne ku biti alunda ajja kujja atwale emmere n'ebikuta ajja kubitwala kitegeeza tebijja kugenda gye muyiwa kasasiro atwala obuveera n'ebicupa okuddamu okubikubamu ekintu ekyomugaso oba okubikuma obuveera obupya n'ebicupa ebipya kyetuyita recycling oyo ajja kutwala ebintu ebyo abikuwonye kakati osigaze biri ebiringa ebitakataka n'ebitiititi byosobola okugamba nti kakati bino tubikube maybe tufunemu ekigimusa kakati awo enteekateeka eyo teriwo abefort bo bagitandise yes era ekola bulungi ejjinja gyembadde nga deputy RCC Southern Division bagula ekyuma kiri kimotoka kinene ekyuma kiri kikuba kasasiro bw'ogenda ku landfill yaabwe gye bayiwa ebisaaniiko ekyuma ojja kusanga nga kikubye nga wakalu completely in fact we twalingayo nga tulwana bulwanyina bano abaagendanga ne bayiwa kasasiro nga tebatuuse awali landfill abamuyiwa ku bbali nga betulwana nabo naye nga bw'otuuka wali weewuunya n'ogamba kasasiro gwe bayiwa wano alagawa kakati ebyo byonna mu kifo ky'okubirowoozaako obwongo tubusiza mu kulwanira buyinza mu kukubagana ani asinga amaanyi ani akola ki ekyo kijja kuyamba kibuga nze olwaliro mbadde ne idi ompya ne deputy ne tubaako bye tukkaanya actually tubadde ffenna yes ne tubaako bye tukkaanya nti tuproviding leadership tutambule nga tiimu abantu tutandike okubasomesa nti kino twetaaga tukikole bwe tukubagamba buulire musomesa abantu bamusomesa gavumenti yamu no abantu baffe bennyini gwokimanyi nti abantu baffe oli akwata akaveera ng'akimanyi kino kibuga nga yakyala n'e Rwanda nga yagala tumukolenga e Rwanda ebakola n'ali ekintu n'afulumya byamaze okulya ebisigalira n'abikasuka mu luguudo oba ali ku kigundi kya yogati na mugaati atambula alya oba keeke olumala n'abizingazinga n'abikasuka mu ddirisa kakati ebyo byonna abantu tulina okufuba okulaba nga tubibasomesa kubanga byebitawaanya nga twagala ekibuga kitereere tulina kusooka kutandikira ku kintu kimu hygiene obuyonjo kubaze n'enguudo zikolebwa kubanga bw'ogenda ewange Rubaga kumpi enguudo ziringa kumpi 12 ezikolebwa olwaleero zigenda kuggwera kumpi kiseera kyekimu bw'olaba flyovers zikolebwa n'awali ebinnya nawo tujja kukolawo naye tumala okukolawo gwatambula ali omuyembe n'ogukasukaawo oba oyamba ekibuga oba oyamba ekisenge kyo nga honorable bwe yagambye eddiiro oba oyambye eddiiro ly'okutereera balyogereko nti Kampala mulungi oba nedda gwatasiwe nga enkuba etonnya n'otasiwe girumu akulukutire abantu oba obwongo bwo butuyamba kutereeza kibuga oba naawe oba ofuuse kizibu so nze focus yonna yandibadde tutandikira ku kigambo kya hygiene kati ku kino ekyekiteezi kyamukisa mu bintu twafuna enjega eyo saagala tugambe nti idi ne banne tebaalina buzibu ekisookera ddala idi kubanga nze wenagiraawo weyatandikira okufuna ebizibu ebyo idi yalina obuzibu ne basitaafu be nga enkwatagana si nnungi nnyo kati mubanga temukwatagana kisaka yes ebimu biyinza obutatambula nze ndowooza gwe nnyinza okutunulamuuko singa nali DPP maybe nanditunudde ku dokitookero kubanga yo ogwo gwe yagukola nga director wa public health naga muli awo naye ekifo kino ekyekiteezi kizeemu tulaba enyafa mweziri tulaba kitandise okuvulula ndowooza wandibaddewo ekikola ki
ekikolebwa. Nali nsubira nti Idi wafuna ripooti eyo yali akwata peeni naye n'awandiika, oba n'awandiikira minisita oba n'awandiikira pulezidenti. Ekintu ekyo ne kibanga kikolebwa. Naye olw'okuba ensonga ziri mu kooti tetwagala nnyo kuzoogerako. Kakati muganda wange mukulu Erias Lukwago, bw'otunuulira bameyaazi ababaddewo mu kibuga, ndowooza mukulu Erias Lukwago ye meeya abaddewo bukya Kampala Capital City Authority etandika, kubanga Kampala Capital City Authority yatandika mu 2011 ne tulonda omukulu Lord Mayor paka olwaleero. Kakati ye bw'abanga nga political leader, political head w'ekibuga tafuddeeyo kugamba nti bannange maybe nze proposals zange ng'omuntu zezino, kubanga nkubuli mukulu Dunstan obukulembeze badde ngenda kukozesa ekigambo ekineneko naye si kwogera nnyo ku mikutu. Obukulembeze oli ayinza n'okuba nga tayogera nnyo ng'akola. Kakati olwaleero abaana abaproducinga programu eno tolowooza nti boogera nnyo, naye abeera wali n'awandiika n'amanya tujja kukola kino, tujja kukola kino, tujja kukola kino, tujja kwogera ku kino. Tayogera. Naye bw'ojja gwe alina eddoboozi eyandibadde nga spokesperson wa programu eno oba speaker, si kuleekaana. Gwe nossa mu nkola ekyo kyebabadde bateeseteese. Kakati ye Lord Mayor naye Lukwago amagezi mukwogera aweramu amagezi. Gavumenti si bwekola bwetyo. Gavumenti toyogera bwogezi nti owa amagezi. Teeka ekintu ku record okiwandiike nti ekintu kino bannange ensubira kyekirina okukolebwa. Kino ekya investor gwe tuleese Jaspong group of companies, ndowooza saawa eno tulina emergency gye tulina okukolako, kubanga ekifo ekyo bwe kitakolebwako mangu tomanya ate biyinza kuvaamu birala. Kakati bwe tuba nga tufunye investor nga mwagala Lord Mayor ne tiimu yo nga mwagala tusooke tuyite mu lengthy procurement processes, nsuubira nti oyinza okuba nga naawe olina point gy'omisinga, kuba wabawo olaba nga omusota guyingidde mu ntamu ng'emutagukuba muyinza okuba nga temugenda kulya. Kakati gwe ng'ogamba sooka olinde omuggo ogwo gw'ogenda okubisa omusota ogwo mugutemyewa najjolo gutemye. Nze ndaba ndowooza ekyo kiba tekijja. Kkiriza omuggo oba baleese muggo nga gw'obadde togwagala gukuba omusota, omusota kagukubwe tusobole okukola ki ebirala tubirabe ng'okulya tukoze eki nga kati agigi yatomedde naye kubanga yawandiise nga ayimiriza enteekateeka. Yes, procurement sijja gamba nti yatomedde yayigigi bw'awulira awali akakubi asobola okugamba mulindako twetegereze. Naye okulindako kulungi, naye tetulina kintu kyetaagisa mangu kukolako. Nze wenjagala okusasira, otherwise ffe nga abali mu kibuga olwaleero naddala ffe ttiimu y'abalasisa abalimu, ffe tujja kukolagana na buli mukulembeze ayagala okugonjoola ebizibu by'omu Kampala. naye Lord Mayor wakwani bw'aba nga ayagala okugonjoola ebizibu by'e Kampala, bw'aba nga ayagala kuzannya politics, ndowooza omanyi tulina okwawula nti bwe mba nga nzannya politics tugambe singa mbadde nina kaadi yenaale politics gwenzanyira ekyaddondo sirina ate muleeta Lubaga singa mbadde nina kaadi yenaale kubanga nze sigirina. Kati politics gwazanyira e Katonga nga acting president we onatali Katonga aleka ate kumuleeta mu mirimu gye Kampala. Acting president wa onatali mu pipi oli ndowooza ali mu kintu empozi naye ekyali FDC FDC kwa bakyanoonya mikono kati politics oyo tumwawule ku service delivery, kubanga abantu bakulonda nga basuubira nti ojja kubaako kyobakolera. So nolwekyo muganda wange mukulu Munyagwa ate A1 tavunaanyizibwa era wenzija A1 tavunaanyizibwa. A1 omulimu gwe yagukola okola gugwo
omulimu gwe yagukola n'alonda executive director n'alonda minister n'alonda RCC n'abalonzi nabo ne bakola omulimu gwabwe ne balonda road mayor ne balonda ba division mayors ne balonda ba councillors. Kakati wabanga waliwo obuzibu obuguddewo gwe political leader w'ekibuga responsibility yo yali ki? Gwe technical leader w'ekibuga gundi yo yali ki? Gwe RCC wekibanga kya security leero nina gye mbadde in fact mbadde nkyogera waliwo essomero lyaffe liri awo Kasubi bayita Kasubi Family Primary School. Essomero eryo ebizimbe waliwo enkayana ku ttaka ne babikuba kakati nga KCC ebagamba basooke bazimbe pulaani yaabwe yakuzimba kalina ne tukkaanya nabo nti nedda kalina eyinza okuba ya myaka gijja naye ebizimbe bino bwe tutabizaawo singa wabaawo ekikubya abaana nyinza okuba nga nange ŋŋenda nga Kisaka kiyinza okuba nga nawe tawuni kalaako ogenda nga ki so era tukkaanyiza essomero eryo balizeewo mangu and that is leadership. So A1 mukulu Munyagwa sooka omujje ku list never ministers giving a defense sooka obajje ku list otunuulire ani yali avunaanyizibwa obutereevu gwe mulaba yaani Idi yali avunaanyizibwa obutereevu kubanga ya accounting officer w'ekibuga Kampala. Era njagala kulabula abantu baffe betukola nabo emirimu bw'oba okola omulimu actually twerabula ffenna bw'oba okola omulimu ng'olina obuyinza obukola ekintu kikole kubanga webaawo ekitatambudde bulungi ate gwakola ki gwavunaanibwa kubanga buli lwakuwa obuvunaanyizibwa olina okubukkiriza okubukola oba okubugaana bwebanga bukuyinze kyobola baffe pulezidenti waba atulonda batubuuza pulezidenti abalonze oli mwetegefu okukola ku terms and conditions eziriwo nti ye gubanga oddamu ebbaluwa ogiddamu tuyina ntono okutemula bakutemula na waliwo baasi it was a Christmas holiday season ya Christmas nga baddayo mu Christmas yagwa kumpi ne Fort Portal nakuyingira Fort Portal. It was a very terrible accident kakati negwayagoya abantu and emigaate bread abantu mali balina emigaate ng'erimu n'omusaayi gw'abantu abantu bagiruutinga yes they were those videos are there bajjane baluutinga nga baluutinga emigaate ng'erimu n'omusaayi. Now truck, I think it was on the northern bypass, bajja okuluutinga amafuta ng'emaze okugwa n'ebookya. You remember that time bw'oba ojjukira mukulu Museveni yabawa $5,000,000 bweyasemba simanyi kati kwakita nabakuwa kuze zizo ezo yababadde $5,000,000 zeezo mana nkyazinoonyereza ku lwaki ziri 5 ne bano 5 bano babadde emu ne 5 ndowooza abalinjadde abafiiriddwa then abalinjadde emu rate yeeyo but population kati loole endala ne bwegwa bajja kujja baagala okubba amafuta eri abookya eno oli abadde akuba enduwo nanga bannange but still baze ne bakola ki bazze ne baluutinga amafuta waliwo we nalabye nga nyinawo video ng'oli agamba naatera ebookye and indeed kyateka banga n'ebookya but olaba waliwo abadde aluutinga amafuta nga galina mukaveera ngasika nene nawe bw'obalirira amafuta agagenda mu kaveera probably but like 2 liters of petrol kati bw'oluutinga amafuta 2 liters of petrol lita ya 15,000 sugwe mutwalo siraba gw'otunda amafuta g'akaveera gw'oluutinze ku mutwalo ku pump price
oba olina okuzisala nnyo roughly 2,000 so the highest 4,000 zabalina okufuna ku mafuta ago. Now why I have given you all this preamble, tesejjudde ekibi bwe kityo bwe kiri kikuŋŋaanya abalina ekibi abalina ogwo omwoyo ndowooza olaba engeri ekibi nti waliwo obwana ate bwafiiriddewo but abantu abalina emyoyo egyo those looters are the ones now in charge of policy. Oyo Lukwago Gwola abo bayogerera they are the majority bebamulonda kakati then obeerawo ne gurupu ndala ono mwali ate nga yo ate nayo yekola policy nejja executinga muli president ba ministers be n'abalala waliwo nabadde nkola analysis for every niwe tubatandikira n'okubala Lubaga okutuuka Busega you have like around 16 petrol stations. Yes. Ne buclosing amaaso ozibala kati around 16 petrol stations. Wano wetuli oyinawo Total, oyinawo Shell wali, oyinawo n'endala ziri around 3. Wali kungala biwansi waliwo ne side buli side kugamba. Kata amafuta gokagali wano mu kasozi gatumalawo. But president yawandiika ekiwandiiko nagamba fuel tankers teziyita mu kibuga. Simanyi wali ogirabeko ebbaluwa eyo. Kakati bw'obanga tokkiriza fuel tankers ziyite mu kibuga nga olagidde. Then the station is in Afrasti amafuta. Why do you allow them? Why do you continue to allow them? Kuacha atozikiriza. So the policy maker ali mu looting. Bali abalonda politicians bo badoyogerako ba councillors n'abalala emyoyo gyabwe ndooza ogiraba. So kakati kibalo kirimu angles bbiri. Ango emu eri nti gwe balonze ate ng'oli mubbi tojja kuzibba. Noona alina obuyinza who is the president kyola agamba awali esente nze ngenda okubeera in charge. So gamba nti ekizibu kye yeeralikirira kuzibba naye kye yeeralikirira ani anaazibba. So mukulu Museveni tafaayo nnyo ensimbi za KCCA nga bazibbye provided tezibbibwa mulabe. And tafaayo nnyo tezibwa mulabe kati yani in case tezibbiddwa mulabe. What is who is the mulabe in this case? That is a guerrilla. Honorable Munyagwa. No, is a guerrilla. Chovola ba sell waliwo sell ya Pecos Kutesa bosoma katabo ka Pecos Kutesa yali under Uganda House awo nga inawo kaseruke mukatabo kagamba yagenda ku blowinga amafuta. You remember? The what was the book called? The why you saw it? Yes. Nagamba yagezaako n'agende namuwongo akuba ebitanka ebyo Kampala ekwata omuliro nene bimulema. You get, even when they had the mind themselves to ban Kampala, bo bakirowoozaako kwokya Kampala nekibalema bulema but still tebakivangamu. Then nobeerawo nekyalugonza unity ye ya black bombers still Kampala. Kakati mukulu Museveni bulwagiramu bwati yeekanga tewabaawo omulabe ng'azimba obuyeekera n'akwata KCCA ng'erina budget of $1 trillion. So it's si bano abakuba olwali bano balukwago because babe naye kyeyeraliikirira busuulwa n'ojja n'ozimba mpola n'okwata politics za Kampala n'okwata zi KCCA n'endala ne civil authorities ezo kati nga gwoli in charge of $1 trillion mu Kampala abawedde. Kyova olaba bano ba the churches. You go and start a church obona musajja kino zibona again izo ne bantu bazitandika buli kyalo kuliko church mjagala ompeyo out of 10 pastors abayina churches zero reasonable ani atayina guards 9 police patrols, not police patrols but ingolaba ina lead cars amba ina police posts ku church bazituma amanyana ga church. Yes. So in other words, you see that's how he is managing
ku that level naye ng'atunulira security. Kakati mu oyinayo issues of land, the land tugiyite to committee whatever it is enegaba amataka, then obeerawo ne physical planning. Kakati ogenda olabe Muyenga. Ffe Muyenga najuwira nga nkyali Mbarara high school nti abagaga gye bava. But kati Muyenga ejjudde refugees. Ethiopians. Yes, mainly two categories, Ethiopians and Eritreans. Yes, but genda olabe engeri gye bazimba. The way, by what I mean by construction, proliferation, you see, middle class, the emerging middle class, abafuna ku busente kati bali Nigeria, obalaba Nigeria. But weebuuza baatuulawo okuteesa babeere Nigeria. Kakati ne bano weebuuza baatuulawo abateese nti bonna balina okusenga Muyenga. Bazimbe kumpi ennyumba ezifaanagana. Yeah, that uniformity, but there is someone who approves those plans. Nenzimbibwa naye bw'ogenda ate okubeetegereza ng'eri abamu babayiga mu mawanga gali kati olwa some other reason kankirekerawo. So kati Mukulu Museveni ya calculating and ebimu mu bizibu kale Kayihura bye yafuna was Kampala. Mu bizibu bye yafuna because he was the political commissar, ekyo nakyewulirira kuva ku mukulu omu bamanyage kangaleke kugogera ku TV wano. And so ndaba program eriwo ya kukwata Kampala kujiwa amaje. Kyolaba bagezesa SFC ejekola ebinya bakola bukozi nguudo tebaagala leadership. And it is what they call testing 1 2 mumutero kuyogera 1 2 3 4 ngomujira katola muhozi kaine rugabanga alambula ebinya na kati SFC kegeragiremu actually that time even yasinkana ne management ya KCCA bajja bakizimba mpola bukuru Mukulu Museveni ayagala kuwa Kampala kujiwa maje tungabolaba tulabe nga Edimu munamaje brigadier. Yeah, because but akulira permanent secretary minister of internal affairs wa maje agriculture ajakuba foster general agriculture maje so kakati nze kyenoonya yeroli ya Lukwago bwaba raising efufu dust consciously or unconsciously akolera program eyo. Program ki ey'amagye okujja mu kibuga? Yes, nga yali akuba enduulu bane timututira amagye kukola nguudo magye tegeetaagisa. Anti yes, bw'oboti w'ogaleeta isi with Mukulu Museveni bw'oba toyagala akikole mu ignoring agende maaso ate takikola because you see he needs justification. Abantu mwayibana obutemu buno tureetere Wembule kati nga temwebuuza naye buno obutemu buvaawa agikuleetera kati ate bwagikuleetera ogana kulaba nti ate Munyagwa abaddamu wakanya manya nankana abaddamu wakanya beetutte beekubye. So you see ono gwaleese owa gwe muyise Omunyagana Jaspong olwantu lwakasobola okumuyimiriza okwago ayi jijja asobola. Isi Mukulu Museveni singa abadde ayagala yandagambye Munyagwa ne Rwomushana nawe muteekeyo bids still ono nabo yayita. You get because lwaki tokitutewa PPDA yo why are you sure nti wasn't PPDA ye so otaasaki if you are not generating a crisis ng'oyina ekirala kyobaza because bw'aba ayagala agamba okay you want PPDA kakati busuwa nawe teekayo bid ne Munyagwana n'ateeka bid nogamba they are not responding and within 1 or 2 3 weeks ng'oli bakoze eki ng'oli bakimuwadde. But let me also make this scenario. What if ntalina investor ani Museveni no nga gwoyogera wagana womugana nga naye taliiwo gyali gyo yasinkanya abamawulire ku Serena Hotel isi bali mu ggwanga kati Uganda. nze
Olagamba manyi munange nali ngenda kukola ku kasasiro yammwe Lukwago yannemesa. Nali nfunya agikolako ono yakola ki ono yannemesa. Waliwo deal ya identity card, the national identity card. Twabalwanyisa ne tubalemesa ogenda kugira mu ne bagitwala. Naye nga tuli PPDA ne bagitwala eno Serena Hotel kati that Nile Hotel. Nga tuwana ne flati bana ba Tunisia. Entalo still nayo bagiriyawo. Ayagiriyawo is not my judge. Kati question nali mfache. Goloza otasi zono bana agirido ate still na yewe. So but you see there is also another area. Nebo banga confusion ya mukulu Museveni n'entaloze tebibaddeewo. Katubalirire nti teeka lyaliriwa alondeddwa road mayor obuyinza bwa Kampala. Nkati nga councillors bamuwakanya. Confusion gye balina Kampala singa eriwa. First and foremost, they are terribly corrupt. Wachiri kwate bali oli mukulu Museveni baliringa nabo. Naye bo bano. Obugulanga agula biscuit bayina bay. But so olaba even the structure nte ebibiina bibiri ate ebiri mu opposition tebisobola kukanya. Is it so? It is. Yes. So sirabawo aina omunakampala ku mwoyo. And indeed nabanakampala boka tebirina ku mwoyo. Now question eri nti ono RDC akugambye, Deputy RDC akugambye nti omanyi kwacho kasuka akaveera. Hakati akasuka akaveera nawe akakola. Gogenda ene supermarket ne weyagala obuveera 10 bakuwa. Actually wale ebintu gye bateesikamu nga bakuwa straws ne weyagala straws 10 ojja uno otambula. Noveera ne bogamba mpa obuveera buli kantu kona bagala bakuteeremu ki bakuteere mu kaveera because it's like then waliwo eno company ekola ebinankana by'abakyala. Tojogera neje eri. Wanga wakava boyogerera awo. Ujimanyi. Kati njagala ozibiriza amaaso olabe that fake hair bameka abakyala abagina mu Kampala almost 2 million. Nibo balira 2 million ngeyo biviro genda kubisuula. How much zidamejinga bicha environment? Chwado yogera ko because the same bivire ebifu byebigenda mu drainage byebigenda wa but goba kwate ko boli musajja. Olaba n'okujogera sebo tosobola kukola ki tosobola kujogera. Now ayogedde ku issue ya sewage. Kusumula sewage. I know the minister. Baba yine bizimbe wano mu kibuga nga bazimba ku sewer line. Sebo tekitu tukimanyi. Tanyiza kukimanya na kiri kakati so how were their plans approved? How do you approve plans abazimba mu Ntobazi? Tukubye wanendulu mubajjemu mu Ntobazi ate kati mwalesedda those who are doing who are abayiwetaka mu Ntobazi. Ano maize Ntobazi ziyamba drainage. So but there is hope. Waliwo suubi. Esuubi bagenda kufa. Waliwo ekigenda okutujjira. Bani abajja okufa? Abamu bete bafudde. Ab'omuliro? Nga buli omu bajja okufa nabo bafudde. Anti it's because we learn through death. Abantu bo bagamba bannange temugenda. There was a guy who was supplying fake cement. Kakoza Mutale yamukwata. He's now a retired minister. You remember? Bamukola ki. Naye ng'oyakimanyi cement gya supplying is fake. And ebizimbe bijja kugwa. So how sure are you nti ekizimbe kye yali supplying fake cement tekisobola kugwa nga mwali? So there is that path nti ekibi kye tuyina kigenda kutuyisa mu kufa. Either it will be floods, amazzi geesibe gatumalewo obanga bwolaba omuliro ogwo kolera of course ejja nebanga etukangakangamu maybe mu kufa okwo mwe tunaayigira. So the question is nga kwenkana kinene ki? How many trucks ezirina okwokya? Zookya size ki?
You get? Yes. Kale landfill yatambudde kireki nakane that nekita ndozo badala bazemba kolage n'ebifaananyi olabe literally iringa emiga size emiga emije tuyina mewaffe ebyambi byowitu those rivers in our place is not that size kyona kijjudde kasasiro kikirira eri wansi RDC ne bonakuba enduulu abantu balema okusumulula nankane kazambi mu mazi tebajja kukola ki tebajja kukuwulira. So what do you want? Onayiga migo kubagulira ku TV ne maradi olwa tebamanyi ne bosula wano omulambo nga guyina ekiwadde kyengana kitya ojja kulanga ba boda bayimirira kasita wayimirira ba boda bana within no minute ojja kulaba nga 12 ziyimiridde aye bona tebavaawo bali mpaka wogirawo omulambo ne wogamba nti eri bommo bajja kulinda balabe ngeri polisi gye nakola ki gye naagijjawo kati ekitraaka ekirala kati ne bwe kijja wano ne kigwa nga kijjudde amafuta nobaga kigenda kuwoca katulire tulabe engeri gye gunaabwatuka. So really ekinaabajjamu obujjega buno na kakawujje really it's death. Ejja kulya politicians eri okutuuka wena wetunaategeerera because you see that feeling munange sirimu eta banambajjamu embajjo bananzijjamu embaawo yes, and those are the ones who elect these leaders. We have no plans tenatuya bwalwala mutwale in a specialized hospital. Do you see them push for hospitals ezinatuyamba? KCCA ne KCC kugwe kyekyandisinza okumanaginga ekibuga former KCC and now the authority. Ani gwowa KCCA katanata jirutinga twetagaba ababadeko balako Jennifer ali musita ya routing. What? Jennifer musi in the first place was she qualified? Kisakane tanavunanibwa ku routing. Yes, was she qualified? Was she qualified? You see the okukulira KCCA. You see, let me put it this way. The whole philosophy y'ebibuga oba authorities oba state council mwabali mu kibuga mwefuge. You get kati ngeri gye managing wano Masengere obomanya okesiwe gye eri bweti amazzi gali bwegati katazo tuje managing bwetuti then mwefuge mweronde mu councillors mweronde mu management zirina agency notices za URA n'ebirala. So ensimbi esigadde bazeetaaga basaba bambi mbayambe government ne Bank of Uganda process yanguwe bafune sente zaabwe kubanga abakozi mirimu bagifiirwa bantuukirira era balajana bagamba embeera mbi nga government bweyamba ba individual personalities ba investor n'abantu abalala bayambe abantu bannansi ba Uganda bali batereka mu makanta baweebwe sente zaabwe basobole okwekulaakulanya sente z'okujjanjaba omulwadde w'ensigo. Simanyi story wagitegeera family yali ekunganya sente z'okujjanjaba omulwadde w'ensigo banka neegwa ne bazikwatiramu animanyi era ebyavaamu byebyo. Anjagala comment yo Honorable Mubarak Munyagwa ku National Coffee Amendment Bill n'ensonga y'okugatta rationalization ada UCDA enkalu zibadde mu parliament leero ne bagenza okulonda nga NRM etutta olunaku opposition babadde 7-12 era speaker n'adjoining ng'olumaze okubala akalu n'adikira results n'agamba house adjourned okujjawo UCD ogiza Uganda Coffee Development Authority ogiza mu Ministry of Agriculture ereme kuba authority. Second oyinza mbona nakuza oyinza okwogera nti time President Museveni naye kireka tekyebereka ye president w'eggwanga gwe president nze naawe tetuli wadde beerodiyo ku kyalo kati njogere ku ggwe nze naawe tuli bakopyo president ye president ye ali waggulu yalina buli kimu naye bwe yali alwana okutwala obuyinza alina ebintu bye yalaba nga byali bya mugaso eri obuyeekera bwe neyeesoma okubitta. Ekimu ku ebyo zaali mwanyi ekirala yali train railway. President yanyigira nnyo train eyo neera kiri deliberate nti bajja kuzanya obuzanyo naye tetulifuna train railway lines zimalayo nga bwe zaali eyinza okuva emalaba neekoma wano naye bino ebigenda nti kaseese wawa ebyo tolibiraba ebyo forget. Kakati yanyigira nnyo n'ebibiina by'obwegasi West Mengo growers wabiwulirako ebyo
byayinanga sente nyingi nga oba biruuti nga basangamu sente nyingi ne banyiiga tetulina kuddamu kukkiriza bulimi bwa mawanyi buwa abantu bugagga bwe buti baba ne sente nyingi eziyinza okukozesebwa obubi kyobula wabaddeyo nga olutalo lw'amaanyi nnyo wakati wa gavumenti ne bugisi cooperative union Honorable Nandala Mafaabi, yes, nga balaba ina sente nyingi nnyo ate ng'ekulemberwa omutubo gwe balaba nti si waabwe nnyo kakati emmwanyi NRM bwe yajja wano waliwo biological warfare emmwanyi zattibwa mu bugenderevu waliwo akawuka akaali kali emmwanyi nga kamanyire booda we kakoma kali akamanya we kakoma nga kayinza okujjana ne kamanya kati wano nva mu region yemu bakingiddomu emu nyingira mu ndala kankomaawo sijja kulya eri kankome wano okulya kikyotegeeza olusuku kawulya kwakawuka akali emmwanyi gokyali mwana mutaati kalyanga region wekatuukawo eryantonde nekawetaawetawo bwekajjaolwomusyana tekatuuka ena tebakalabako olwomusyana teyalaba kawuka kalya mmwanyi kakati emmwanyi zawulwanyisibwa nga waliwo biological warfare okulaba nga zisaanyizibwawo to impoverish people NRM eyina ekintu kyava nakyo mu nsiko eba NRA nti omugagga tafugibwa kakati by the grace of God Buganda government evuddeyo emmwanyi terimba campaign eyo biki abantu ne baddamu ne balima emmwanyi ate wano Buganda abantu bagiwuliriza nnyo I think I attribute it to that the Buganda government nti bebasinza okumanyisa abantu n'okubagaza emmwanyi terimba era sente eri ebudde abantu bakungula mmwanyi abantu bazeemu ne bafuna sente kakati President Museveni NRM bagamba no tetuyinza kuba na population ngagga omuntu omugagga ali dangerous tafugika ekyo kyensinga obawakanyako omuntu apreachinga wealth creation simanyi PDM ate yatayagala abantu kugaggawala that doesn't connect twala obudde osome President Museveni ne politics we kakati balaba abantu bazzeemu ogaggawala they have to have control balina ofuna control ku bugagga obwo so they must do bino birina okukolebwa amangu ddala ekisooka balina okuba nga ministry n'obulunzi yeddiza bunambiro obuvunaanyizibwa kulima kw'emmwanyi n'okuzitunda ebweru wabeerewo power center ki kibayambe okumanya gwe ayalimye emmwanyi gwe mwamyani obeerawa watunze kilo mmeka leero etc. Politics ali emabega Coffee Development Authority eri internationally connected through these benchmarks and whatever bali bataddewo balina n'emidaala gye bagenze bakola echain egimarketing emmwanyi wawo balina connections nyingi omuntu wati abawabula balina information nyingi abatajja mukozesa nnyo mu bintu byo so government it is deliberate abantu baffe beesibe ebbiri sente y'emmwanyi eyinza okugenda ekigenda mu maaso gavumenti kulaba abantu bano okugaggawala yes nkubulya kyannaku kyovola njogera olusemu binema n'okwogera naye nga ekiriwo kiri nti tuliraikire emmwanyi eyo okugamba nti gavumenti kati gyoguza yo neetunda ebweru wala kyegenda okuzanyibwa after this tebaga kikozesa organizations Coffee Development Authority erina okuvaawo kuba oyagala bateyina eyina okugenda kati yo emala okugenda abaka bataddewo enkundi batabuse nti kintu tegenda bajja nayo kutuula ku madaala ndowooza nabo bamanyi kigenda okuvaamu Coffee Development Authority erina okugenda ministry ekiddemu agriculture awali bakano olwameramu baani abasobola okukyandolinga obulungi bajja kuteekayo ne general nga ye minister cabinet minister I think government efunye eddala naye amala yamalira ddala mission agisobola so abalimi baffe mutandika okwekaabira mbadde mufunye ku ssanyu naye nsuubira NRM nga poliisi yayo bweri egenda kulaba nga sente z'emmwanyi abantu ezibajjako okusinziira ku Mubarak Munyagwa ebyo bigambo byowulidde bye bibye kale kansoke
so kezijeyo bano katono. Bole Frederick ali kajansi ku kafeche nkulamusiza mwe bali kulaba tuwomerwa Muzeyi Nfuma Samuel w'Emazzi Kajansi Town Council naye nkulamusa mukadde wange myaka 49 mu bufumbo webale kuwangaala mu bufumbo Muzeyi Nfuma ndabira mama Kasire Sendagire. Thank you Mr. Danson Busola for the show. Ntumidde nnyo mukama wange RCC Kitambula. Fact is IGG must explain to the people of Kampala why Mr. Lukwago was excluded in her report. More questions are unanswered about the office of the Lord Mayor, Kampala, Sendagire Muhammad Kasire NRM. To Mr. Romshana, his prediction might be right about Kampala, but I can assure him it's time for us as the people of Kampala now to refute the negative drive. Yomi Sendagire, we must build our Kampala together. Salute for me, Honorable Mubarak Munyagwa, he's always spot on. Rita Namkasa. Rita Namkasa, mchala ya kuwana, Honorable Mubarak Munyagwa. Nagamba, the KCC wrangles have been created by its political wing after witnessing their post being powerless and ceremonial, but not administrative. I wish you could give me your name. Sembo Saivan from Kalere, Gambia. Salongo Kajubi Henry, Munaka Janstown Council, Sentebe NRM to BOA, Kajanstown Council. Ntesa political wing evewo nga ne Lord Mayor alondebwa president nayenga wa mikolo ngaba division mayors balina obuyinza mu bitundu byabwe nga division mayors balina obuyinza mu bitundu byabwe ndoza kyogamba devolution of power mukiyita Honorable Munyagwa kwe bali kuweereza gwanga ekitibwa buyikwe tugoberera kwe tulinze Sebandekaiza kwa Lugembe assistant RDC buyikwe jambo sa Alan Sebale mukono ebyofuze ebyokulubalaza n'enguzi webiri gwa mu Kampala ne bannansi okufuna omwoyo gw'ekibuga ebizibu bijja kuggwa mu kibuga ekyalemmwanyi yandisigaze erinnya nga Vanilla kale nyinza okulaba malaayo naye kansampulinge ku katono ngende wa RCC nsonga y'emmwanyi nawo twe comment yo ndabye Honorable Alan Mayanja nkulamusiza Lutu Julius Salongo Mukunja Safi mwanyi bagala kuzifuula zaabwe Buganda kakonge ka kukubo balina okwegendereza abalabudde kamalirize no oluvanyuma nakoma Honorable Danson Musula nkulamusiza na nnyo mukama waffe ekizibu ky'e Kampala ye Mayor Lukwago kubanga ekizibu kye tamanyi nkola ya local government Supreme Board organ ya local government ye council naye omulaba akola bintu bye nga ye without the involvement of the council nabira Munyagwa ne Romshana nze Dr. Bwambale Workers Representative Kasanda mulodi nja munoonya muleete naye tulabe alozi asida banne thanks for the program greetings to Munyagwa ndabira namugenyi Christine mkyala wange malamusiza Honorable kankoli disclaimer eno message gamba alozi asida banne yatumira mukyala we namugenyi Christine bayinza okulowooza nti nze ndabira mukyala wange ndayo ndo Munyagwa atunulira enda nga nabale bayinza okitwala bulala yes Honorable Stambula naye ndowooza mwami Munyagwa omanyi alina amanyi politics ono gwolaba bw'aba ayagadde okwogera akwate ku bantu ayinza n'okaaba alina post eyo gyakola naye ekisookera ddala gavumenti ye NRM ekulembera pulezidenti yo Kaguta Museveni eyagala abantu bagaggawale era olutalo pulezidenti lwazaalwana n'okusomesa kwazaakola tewali mu Uganda wano amusinze kusomesa na kusapootinga abantu ab'enjawulo okugaggawala n'ebintu abantu basobola okuyitamu n'abisaawo n'agamba owaayi oluguudo tuluseewo alime kasooli we ekyaggwe asobole omuleeta e Nakasero alima obumonde bwe embaale asobole okubuleeta e Nakasero amasanyalaze tugasseewo abantu baffe abakola obuntu obwetaaga amasanyalaze babe nga amasanyalaze si kizibu n'ebirala bingi kakati ne sente zizenga zigabwa ez'enkulaakulana n'enjiri gyazzenga ayogera ey'enkulaakulana ekyo ndowooza mukulu Munyagwa kiba kibi nnyo okugamba nti President Museveni tayagala bantu kugaggawala ekyokubiri emmwanyi zino zetwogerako olwaleero ffenna kwe tukulidde kubanga nze
ndi munnakyagwe ate ekyaggwe emwanyi gyeziri. President tatangako mwanyi oba gavumenti eno tetangako mwanyi wabula effe byokulaba nga tukola improvement tulongoosa omutindo gw'emmwanyi tusobole okufuba okulaba nga akatale k'ensi yonna tukakwata. Eyo Uganda Coffee Development Authority gyetwogerako olwaleero teyatandika mu mulembe mulala, yatandika mu mulembe guno. Era wabanga gavumenti eraba nti wasobola okubaawo ekikolebwa ensimbi zireke kugenda nnyingi nga tusasula bano abantu naye baddeyo mu ministry, nsuubira twandibadde tubawa omukisa. Ate teboogera ku Coffee Development Authority yokka, boogera ku Dairy Authority, boogera ku Cotton n'ebirala. So eyakitandika ng'alina ekigendererwa kikole bulungi, kyensuubira nti kiyinza okuba nga kigezezzaako okukola. Tayinza kubanga ate y'omu ayagala okutta emmwanyi oba okutta amata n'ebiringa ebyo, kubanga ne speech za president bw'aba azikole olwaleero ebintu byasinga okwenyumirizaamu ebireeta ku kasente okuva ebweru akawera emmwanyi kyekimu ku byo, fakiti kiri ku mwanju ddala. Then ennaku zino n'amata oba amata n'ebiva mu mata nebyo bitandise okubanga bituwagira. So njagala Mwami Munyagwa aleke kulowoozesa bannayuganda nti bwe kibanga UCDA evuddewo olwo emmwanyi zijja kuba zifudde. Bireera bye yayogera Mr. Munyagwa ono, Honorable Munyagwa ono, primary ndowooza twagisoma kumpi biseera bye bimu, kiyinza okuba nga ebiseera bye bimu. Uganda Railways Corporation bwe twagisomangako Ogabi Kasese teriddamu kutuukayo, batusetingiranga ekibuuzo lwaki leero eno oba eggaali y'omukka oba oluguudo lw'eggaali y'omukka lwazimbibwa okuva e Mombasa okutuuka e Kasese. Twaziddangamu ansa ki? Twagambanga ensonga yali yakujja kopa Kasese kumutwala, ffenna gye twaddangamu. Otegedde kati kopa ayinza okuba takyali nnyo Kasese, naye oluguudo olw'amaanyi Standard Gauge Railway egenda kukolebwa. Nze mbadde Jinja nga deputy RCC wenviriddeyo ng'abantu abakasasulwa gaali gundi oluguudo erugenda okuyita olugaali y'omukka nga bawera nene enkadde yennyini eya mita gauge ng'ogyeko ya Standard Gauge Railway nayo enteekateeka ey'okugiddaabiriza nayo weeri. So nsuubira nti bino tetwagala tubyekwase okwonoona ebigendero ebikulu ebya gavumenti. Muganda wange naye alina ekintu kyayogeddeko yadde tekyekuusa nnyo ku mmwanyi naye awali omugenge oluusi tofunyizaawo. Kakati alina kyeyayogedde nti President Museveni bw'obanga obba naye nga tomulwanyisa takulinaako buzibu. Ekyo si kituufu, kubanga tulabye abantu bangi abakwatiddwa ate nga bali mu sisitimu nga tebalwanyisa gavumenti, bangi bakwatiddwa mu bubbi. Yes, nga bakwatiddwa mu bubbi, so bangi bakwatiddwa. Kiri ekyokuwaayo bannayuganda nti tugenda kufa, kiyinza okuba nga bayinza obutamufuna bulungi. Kyabadde agezaako okutegeeza nti bwe tunaagenda mu mbeera yaffe eno ey'okumala gakola ebintu tebinkwatako tujja kufa, ebijja okuvaamu tebijja kuba birungi. So nze nsuubira nti mu byonna bye tukola ayogedde ku selective akawuka k'emmwanyi kajjanga ne kakomawo waliwo ebitundu gye katayingira. Taata wange yasigazaayo emmwanyi ebiseera ebyo, n'enkwa zirina we zikoma. Taata wange yasigazaayo emmwanyi awo we zaafiira, ffe twasigazaako k'emmwanyi Mukyagwe. Naye ffe ekyawa emmwanyi zaffe sayidi yemu twafiirwa nnyingi awala nezisigalawo. Neffe twakola ekintu kimu era taata yatukubanga nnyo kibooko ku kye yali ayagala tukole, ngaga nti babagambye ekikolo ky'emmwanyi kino ekiriiriddwa ekiwuka mulina okukisimayo
ne mukyetemera awo ne mukyokyezaawo kakati ekyo kyatukubya nnyo ekibooko lwaki temwagusiguddeyo lwaki temugutemyetemye lwaki twagifuna kubanga ye yali general gundi ye yali general message okuva mu ministry ya agriculture nti bannange kino kizze mukole kino na kino na kino kakati mulimu abalowooza nga Honorable Munyagwa yalowooza ne baga simanye ennyonyi yayiseewo neefuuyira abo abaali balowooza abo ezaabwe ezaggwerawo ddala okutegedde so njagala abantu baffe tubakubirize bongere okulima emmwanyi kubanga emmwanyi kintu kikulu era nja kwebaza Katikkiro olw'enjiri eyo gyassizaamu emmwanyi terimba nsuubira singa tunaagenda bwe tuti emmwanyi zijja kubeera mpitirivu tujja kuzitunda ebweru naye twetaaga n'omutindo tube nga tukola ki nga tugukuuma webala nnyo RCC Head of Security Lubaga Male Joseph Obonsangi bannange for sure we need to go back to KCC than KCCA to avoid the struggle and conflicts for the authority then we shall know who is responsible for issues within Kampala. Julius alina nkonge sesanga Mr. Busulo mukulu mugambe mwanyi wa Jose Nyuwe awulidde aga yesu kideta tanywa amatabangu omutegeezeza nange n'emisoma hona bukyasi omukyana opposition y'okumwanyi mu seconds kakati bwobba mu NRA ng'oli wa NRA isitosobola kubba mu NRA nga tebakutadde awali okubba awali ekibbibwa what they call weight ministries but problem ejja wabyotya tebalina population teyina kumanya so but they punish you because wabye bubi population nemanya that's the only reason kakati problem jimina wano kumwanyi mwogera nnyo n'abakiga initially bali bakoze ensimbi mu miti mu forest okusimba ebibira naye bakola ensobi ne boogera kati we bayogeraga kati ebyo nebalagira NFA kutaddamu kukola ki kuba babibira kati genda onoonyereze ebibira babigabira baani initially babagamba musime ebibira egyo n'emirimo y'abakiga but baali babiganye nga tebanaba kumanya bali byabye naye balagira NFA ebibira byonna ebyehugwa ebiwa genda omunoonyereze ali mu deep state kaka this kumya ku by'omwanyi you need to go understand the Coffee Act ekyo kimu then demo studying neno the UCDA Act bw'osoma amateeka ago abiri okuba ne nasale olina okufuna license okulima omwanyi ojja kwetaaga kuba ne license and two okugutwala wabweru ow'omusolo there is a levy you pay up to 2% yoli asalawo gyowa and it must be percentage of the contract gowe noonyeza contract gyogenda okusupplyinga omwanyi naye bajja ne bagutunulira ne bakuteekako % ministry egenda okuba ekikwanula bagenda kukiteeka Ministry of Finance but the larger issue is nti bwe bagenda okuba nga bakuwa license okutwala ogwo omwanyi wabweru now yajja kukulinda bwamala gavumenti ogwebba ono yes but waliwo omukyala gwe baawa obwambasada Italy Mamutazi then katogenda onoonyereze ne lonlo ani ali nannyini lonlo ayatwala omwanyi gwa Masaka yonna literally Buganda nga NRA ekutte Masaka ebirowoozo by'owulidde byabateesa nga bwe mbakuleetedde wano hona bukyasi omukyana webale hona RCC webale heno kitambula ne hona Mubarak Munyagwa nze Steven Danstan busuula kwagaza byenjagaliza nkoze ne ttiimu nnene ku kamera sound n'ebirala nga ne producer Ekiza James tunaddamu gatuzeemu kankulekera abamawulire gaffe ageesigika agakulaga olunaku olutambudde wangaala nnyo Ssaabasajja buli lunaku olukya ku